baganda bagamba eryokangana etonya ntulaba ensiisira bwezenkanyemyeyo then official nakulwa leero okwatiddwa oba akwatiddwa lwansonga nti yakira ku makya nansalako ebigambo ebitaaliyo yakira ku makya nabula ebyokukola nafuna akatebe n'atuula n'ayogera ku nze n'agamba nga bwe nina akatambi k'obuseegu mbwera nga bwe nawa boyfriend sente kimala n'akola biki byonna so ekya sente bakitunulira ne batambuzaako kyamwigiki nekispreadinga nze nga mbalaba nga nsirise so not until my relative decided that guy akwatibwe akolwe mu mbuga z'amateeka because omusa kyeyankozeeko kyamaanyi nnyo ya kino kidaala buli wamu leero kiri wange enkya kiriwo so nzo obutali bwenkanya ewange embugo byiyo maybe bunaagendewo omulala so I want him to set an example others nti kale baako ekigambo kyoyogera naye okwata omwana omuwala n'omusalako ekigambo ky'okufulumya akatambi k'obuseegu kigambo kinene nnyo kyawandiikiddwa mu kugo buli wamu n'ate nga katambi tekaliyo emboozi yayiyanjiye then abaapanga obutambi nabo ne babumpangako naye nga he was the source of lugambo yatandika ekigambo then abaatandika okupanga obutambi ne babupanga so nze ekyokumusonyiwa sikirimu my relatives be babirimu zino ensonga so I think saa tufune kubwenkanya yeah Gano gemba gamba ge mazima kyemmanyi Milikibbe ono yasibisizza ono lwansonga obudde bwobutambi bwe mulaba obutambula si ono naye ng'ono akipikamu nnyo omuliro okitegeera kati nze njogera nga Mr. TikTok ate sisala mugambo bino bagamba ge mazima obeera n'omwana oba obeera n'enkuba kyeyo ng'alina ex we yali munene Kampala oba wa poliisi oba wa magye kale n'abafamire be nga banene kati ono obadde apikamu nnyo bwono obuseegu obutambula naye nga go ge mazima teyabadde ono kakyemayo ono yasibisizza ono kati katulinde Pasita Kimenke agendeyo amulabeko ngero bajjukiza lwe yakubye oluyimba lwa Mukama n'oluyimba luganye n'oyingira ekereziya. Nafunye obudde n'endaba vidiyo z'ono omuwala ze mugamba naye bambi mwagadde nnyo okwonoona amannya g'abantu mwe mufune likes naye nga vidiyo tezirina kyeziraga nti ono Milikibbe tewali na vidiyo eraga kuba nabadde ku Twitter nga ndaba bitamba kati nadde nkoze space nimbaako kyali wange ne mugamba abinsindikire ndabe naye tewali na kiraga nti ono yemu ne bannange mwagadde kontenti mwagadde okwonoona amannya g'abannammwe abaana balina famire zaabwe ez'ekitiibwa nga balaba batambuzaga nti kyokka no tekuli na feesi ye tekuli na kiraga nti yeye bw'olwokuba eno vidiyo ey'okubiri balabye enviiri zifaanagana n'eza Milikibbe bannaayi yayasiba enviiri zokka eza redi si yeye bate banaye abakazi bakuno oba wakimwaganya oteeka abakazi bannammwe wansi mwe musinga okuwuliriza mwe musinga okumentinga ebyekisiru ku bakazi bannammwe naye Mukama agenda bakuba balaayi naye this issue of TikTokers abusing people and then after being arrested they come out to apologize okulaga nti they are sorry for their acts. When is it going to come to stop? Because olaba bw'oba ovuma omuntu oba if when you're defaming or demeaning someone ebigambo by'obeera oyogera biba tebigenda kudda and there are some people who follow people ye nga manyi byayogera it is the actual truth. Now you can't come out to defame someone and then after being arrested then you say you're sorry, it was content, it was a vibe. Sometimes you need to think before acting because kati ndaba trend eri okugenda mu maaso ya tumwetondereko tukole bwe tuti and that has been done to many who make mistakes on the app and then after ne muvaayo ne acknowledging ensobi ezo naye ate bwe mbeera mukola ensobi ezo buli omu abeera alaga nti you are the law buli omu abeera alaga nti alina amaanyi ogenda kunkola ki ne bonoleeta gundi egenda kunkola ki then after being arrested then you show vulnerability that in actual sense you have no people in the government or you don't have people with power. And then you leave it to fellow TikTokers to plead for you to be forgiven. That act, when is it going to stop? Because bw'obeera oli insulting abantu, the damage you cause eba tesobola kuvaawo even after coming back and then you say I am sorry benalinkola nalisi bimanyi. So let's stop doing content just for chasing clout or for having numbers. Yogera ekintu ng'okiinako fact oba si ekyo nga you're giving an opinion. They cannot arrest you for giving your opinion. State I am just giving my opinion. Oba ekintu kyenjogera nakiwulidde it's a hearsay, I have no proof about it. No one is going to flame you for that. Naye mujja mu bantu nolaga nti olina bwino, olina evidence, gwe olina database wo, bwe bakukwata database nebula. Nobeera ng'olaga te tolina bwino. Now you're going to come back and then you tell people what?
tibiri bena alinjogera bankwata ne netonda naira nkomyewo nze mbawa bwino mba na mazima. So let's not implicate ourselves in things byetumanye bisobola okutuleetera obuzibu because abantu kati banyiivu. Omwogerako naakusiba. Social media nekola hula balu nekola biki ne bakwetonderako novaayo naye oligobera wakosa damage eba tevuddeewo. Ekyo kyo njagala tubeere nga tukijjukira. So as we convey message or give message to people, let's be respectful, let's not dehumanize people in the name of kutuwaana ku application or chasing cloud that oyo ayogera oyo akola bwati oyo aba ne bwino. At times tebiyamba. Omuntu muyiseemu nga byoyisamu or the fact nga even when they take you to court you're going to stand on it. Si kwetonda. Nange baali bampisizaamu ekegaali same person nenge ebintu byayogera tabirinako bukakafu. Okitegeera. So embeera eyo tebantuufu. Bw'oba omaze creating a picture kati oba okwatiddwa ate n'otandika okwetonda si kituufu. Kati mwabawagadde no muli luddawa. Mutuweereze sente tuzitwale ku CPS tumugulire emmere. Deno yasuze kukomera. Mwabawoza tukola live ne tufuna 10k abantu batwagala. Wano ku ground e Kampala ebintu birala ddala naddala nga bakutta oli kukomera birala. Mulete sente bakadama. Twagala genda kutwalira Deno mandazi. Muli eyo mukola zi live mutulekanira. Wano e Kampala ebintu birala. Mulete tugulire Deno emmere tugitwale ku CPS. Mulekana muvuma ono Milikibbe. Mukimanyi nti nerera genda kusulayo. Ate no weekend yeyingidde. Pagina mutwala luzira. Mumugira mukola zi live ez'ekisiru. Mulete sente tumugulire emmere. Mbera ffe tuli baserebu tukola live neziweza 10k. Naye mmwe guno omuze gw'okusiba ffe ba TikTok ebyo ebinyo bye musinika musimanya tuboogerako nnyo. Kakati gwe Milikibbe wagenda n'otema nayo kikamuga kinene. Wagenda n'ote ebitundu bye byekyamanga noweekuba olugalo mu kijanjaalo. Weekuba olugalo mu kijanjaalo video yiyo kati ate weekaza okwata omwana omutadde ku poliisi. Ebitundu byekyama byabadde bibyo. Ne weekwata mu gujanjaalo n'otogatoga ekijanjaalo ne tukuwaana nti bannange omwana yabala ekijanjaalo wansago omwana alina amazzi kubanga wagenze ne weekwata mu mujanjaalo boti erizi ne liyiika erizi ne lipasuka ne tugaa bannange Milikibbe nga yakula n'awola. Video yiyo ekyo kijanjaalo kikyo kati ate okuta omwana omusibye. Milikibbe tuleete abasajja bonna abali bakwebaseeko bawe obujulizi nti ekyo ekijanjaalo si kikyo. Milikibbe anti tugenda mu kooti. Deno mulekeeyo agende mu kooti. Deno kkiriza osigaleyo tugende mu kooti. Kubanga twagala omulamuzi aleete Milikibbe asitame bulungi nga bwe yasitama mu kano ka video tukompe yalinge ekijanjaalo kya Milikibbe n'ekijanjaalo ekiri mu video eno kikyo ba si kikye. Tuleete ne ba ekisibo abasajja bonna abakwebakako Milikibbe bawe obujulizi mu kooti nti kino ekijanjaalo kikyo. Kubanga mwafuna omuze mwagufudde muze ogw'okumanyira ffe ba TikTokers. Banange ba TikTokers muve mu muzannyo zino embwa zitandise otumanyira. Buli mbwa buli nkoko evaayo mbwe siba TikToker yanvumye. Bano ba YouTuber abakeera ku makya ne bafunye amawulire amafu bonga temubasiba. Bukedde TV namba NBS zifulumya amawulire nga mafu ku TV live family yo neraba amawulire ago buli omu n'alaba amawulire naye nga wallahi bifu. Bonga temubasiba ngo babasuwinga. Kati Milikibbe nkuwadde ennaku ezi ng'omwana omutadde muteto sinikira muli ebinnyo. Omwana mulekera tusinikirako ebinnyo. Buli omwana akwata ffe ba TikTokers. Mugenda mukwata Babukedde nga bafunya awulira amafu. Va ku mwana gwe kikazi kirabe kireega ogugundi oguja weekubya olugalo mu gundi mu bijanjalo n'otogatoga ebijanjalo video yiyo atusiba omwana kumala niina. Ewa sister Deno. Ngamba ono sister Deno owa Lugambo Nation. Gakaba gakomba nti bikaye. Wenjogerera saawa eno. Ku CPS atemeza mabega wa mitayimbwa nzabuuza twanguwe kati saawa eno okutypinga free Mr Deno official Lugambo Nation sister Deno oba tugerenga tulindamu asooka abonerere ekisibya sister Deno saawa eno kusala mugambo mufu kusala mugambo gutali mutuufu oyo mwana Milikibbe singa obwerere bwabadde bubwe teyali sibye muntu n'ogo naye nsiba mbagamba ne bagamba bannange teri kintu kiswazanga kwanika bwerere bwa muntu naddala omukyala tuwa bakazi abo respecti naye temuwulira olutuula ku live nosala omugambo banaye nabagamba ekintu kimu waliwo tribal zisasalwako mugambo kakati zino zi tribals impanogo ntera amishi ntera simanya naterera sumika ezo muzesonyuwe oshegedde abo tebamanyi kusaaga buli mu kintu bakitwala kiri serious omugambo mugusale ffe ku baana ba kintu nakati omuwala omulaba ye positioninze bulungi ku internet takola bintu bya kisiru tavuma abantu
teyeyambula omusazeko omugambo family ye eriye erabya ki video abaana bagenda ku kiyeyo yokola nga just TikTok etwaliza butwaliza kyeyo kyawe sister Deno video sazo omugambo omwala mulungi alina okubanga alina omusajja e Kampala abaana be bamulabye ngo omusajja ko omugambo mbobwerere busatulatinze kakati goyagala bakolere ki era tutadde mu situation ya kusondera kwati tusola kuvaamu na sister Deno obanga osala omugambo please sala omugambo nga gwina gye gukutwala ekisinga okunuma otula ku live n'osala omugambo nebino ebiwala ebyalemererwa obulamu biri biri mukuta masepiki gababa baabwe just yo bitambuza kye goli Kampala nze dabagamba ekintu ekirinsibya nti nsaza omugambo obanjo gede ekikyamu eri bakusala mugambo kwa government ya Museveni neze bino ebyekisiru bya mwebyo togenda kunda bayo nenga Milky Bay it's okay obusungo kyabu ina sawa eno take action bona uli yango okoye ojasonyi wa sister Deno Nchimanyi but sawa eno you're free to do anything Nchimanyi tewali muntu sawa eno eyandivuddeyo n'agamba sisobola kwata Deno ku mugambo gwo yasaze so tukyanoonye empenda tulabenga sister Deno abo era wenjogera sawa eno just bizo nazo tunude ku CPS West bagala kula sister Deno ata mutitizo oyo asala omugambo wano ku micho yafukamira nsonyo nankubira amasimu nga mutwalo bigi kyo kyamani nkubira ku micho bambi omugambe ade yekalakata nabagala TikTok oli munene wekakasimuko besides TikTok wode eri mukuba bajja kukwata nga civilian tewali lankaje bagabira ku TikTok kujja ku bulutiki banaye mweberere mufa kuba tuli people bibambi akawala kali organized she's beautiful mukasaze ko mugambo mbobwerere bananga tonasala mugambo soko maze ekiddako nto omugambo gwobwerere gutta future omwana oyanza okubanga walo companies zimutunulide because she's working good on TikTok no musazako contract years genda okujja waliwo abasajja boyfriend abagala abasajja abeeru kati nga ffe mwanzo okulemesa omwana wabanje omukwana banange mujja kuona na futures mnaddala abazadde b'omwana mulooza bawulira batya sister Deno noonyeza byonna byonna kyenkola nkuwolereze bikyambuze otherwise esaawa eno Mungu yamanyi Mungu yagera osanga wakutadde awo kibadde kisuse atadde n'abeera ekyokulabirako n'abalala kijja